tugenda ku assuminga nti ono mulokole asaba Sunday. Ajja n'asaba Sunday n'addayo neyeebaka paka Sunday ddako. Ono owa wakati ajja mu services ajja n'asaba ono owa wakati ajja n'asaba let's say Friday, Saturday, Monday, Friday n'asaba nga noonya Mukama naye tamanyi kukola ki kusiiba kweyawulako kunoonya Mukama akola mu Luzungu bakiyita the bare minimum. Bare minimum like ekigera ekinaamuyisaawo katugeze nga Mukama yazze nanga Mukama nasaba saalinga owa Sunday ondaba nagenda mu kyaki emirundi n'emirundi okitegeera. Then ono asembayo yanoonya Mukama asoma Bayibuli asiiba ayina ennyonta ey'okumanya Mukama buli lunaku buli kaseera. Kati kino eky'omwoyo omutukuvu gw'okudecreasinga the bottles omutali soda tugambe gye emibiri gy'abantu. Soda alimu yembalayo ng'ey'obuntu etali ya Mukama ng'ey'obuntu the desires of the flesh zirina okukendeera. Oyina okukendeerera ddala gwe ng'omuntu oyina okufa omwoyo omutukuvu ajjule munda mu ggwe buli space buli wakendeera wooti nga mwoyo omutukuvu akola ki ajjuzaawo. Kati tuli before nga tonayiwa mbadde sibannyonnyodde okwetoolako to decrease is okusaba okukola ebikolwa ebirungi okunoonya Mukama obuwombeefu to be obedient okukakkana wansi byonna ebyo byonna bikuleetera okukka wansi ng'omuntu. Kati noonaze n'asaba ku Sunday mukazi watwaba akendeddemukko by the way so akendeera akendeddemu ako. So mukyala Katende gwe nkuleetedde olunaku olwaleero era ng'ono muwala wa Pastor Tom Mugerwa ng'ayitibwa Tendo Katende Mugerwa. Erinnya lya Katende ly'ery'omwami we, ndowooza mwenna mukimanyi bulungi. Omukyala ono gwe nkuleetedde olwaleero yagenda okuba nga atuwa obubaka era nga wolabye video etandise nga akulaga buli muntu engeri obudde bwawa Katonda. Kaklipa kakatono kosuso okulabako kategeeza nti obudde bwowa Katonda naye bwagenda okuwa engeri gy'olagamu Katonda nti omwewadde naye gy'agenda okusinziirako okukolera ebyo by'oyagala okukuwuliriza essaala zo like literally okukwewa bw'omwewa naye bwagenda okukola ki bwagenda okuba nga akwewa. Aligezaako okozesa example eya soda atulaze ku mukyala asaba obusabi nga yagamba I have to go to church ku Sunday nga ye Sunday bwegwa that's enough tafaayo kulaba birala bigenda mu maaso ye nga amanyi kimu kyakugendanga ku kanisa ku Sunday n'atuwa n'omulala nti ye agenda ku kanisa ku Sunday nagoberera ebifa mu kanisa. Leero batugambye ki olwokusatu tulinayo meeting na like okusiba nga yewayo ko maso ga Mukama nagamba olwaleero kanonye ku Mukama mbereko mu maso get through fasting and praying and then natuwa n'omulala nga ye literally obulamu bwe bwonna buli about church nga talina nakyakola nga tanakola ki tana seeking a presence of God. So
Thezo examples esatu zatuwadde olunaku olwaleero azze okugamba nti kati Katonda kyakolera oli agenda mu kanisa on Sunday si kyekimu kyagenda okukolera oli anoonya Mukama in all ways like oba muntegeera kubaza ekitegedde anyway kansoke nkweka clip kano konna obeere nga naawe okalaba okamaleyo. I believe gye kanagwera ogenda kuba otegeera pointi entuufu gyayagadde okukugira gwe budde ekiba wa Katonda. Naawe oliyo nasooka agenda ku kanisa ku Sunday nomanya nti ekyo kiwedde, oba naawe owayoko obulamu nogamba nti kanoonye ku Mukama bwenti omanyi n'ebifa mu kanisa weekebere ng'omuntu. Kale kankulage ka clip kano gye kagwera nkusuubiza togenda kusigala kyekimu. Wano wonna tubeera mu kwenoonyaako mu ngeri y'obuweereza oba ngeri gye tusobola okubuildinga mu bond ne Mukama Katonda. Katonda naakunkumira omulungi wange akunjagalire obeere bulungi. This is Life in Christ. Don't forget to subscribe. Konga tonaiwa mbadde sibanyonyodde okwetoolako to decrease is okusaba okukola ebikolwa ebirungi okunoonya Mukama obuwombeefu to be obedient okukakkana wansi byonna ebyo byonna bikuleetera okukka wansi ng'omuntu. Kati noonaze n'asaba ku Sunday mukazi watwaba akendeddemukko by the way so akendera akendeddemu ako tugeze ku ssaala gy'asaba Sunday n'ekigambo kyawuliriza kati amanyimu sibba siyenda siyomba. Kati eyo space esigaddewo etuliwemu osobola kunsomolako so agamba tagagenda kukiikirira ki omwoyo mutukuvu. As we know soda mubi eri emibiri gyaffe but amata aga boosting immunity era gawewanya abaana abato kuba gabayamba ku boosting immunity sikimanyi mu Luganda no kugumya amagumba. So space evuddewo omwoyo mutukuvu akoleki ayingirewo. So thank you. Eno space esigaddewo eyingirizwemu omwoyo ki omutukuvu y'omu ne ku mwoyo alumiriza anamujjukizaako ku Sunday nti bakusomesa tokola kino naye wookwata wootunuulira eno bboto abali ewabweru woba osobola otunuulira eno bboto tennakyuka bulungi kala erimu mixture is right now olimu amata galwanagana ne coke embalayo erwanagana n'okwagala kw'omwoyo omutukuvu era omuntu mayenda yita omuntu wanyeeko but kankyekole munzikirize bw'obinywako tebiwooma okitegeere birina engeri gye ekitegeeza ebikolwa byo. Let's say woba badde oli muntu wooti ng'oyagala kuwonya balwadde oyagala kubuulira njiri n'enjiri gy'onaabuulira mu lujjudde lw'abantu ejja kuba teri okitegeera ejja kuba bwetyo. So now tugende ku muntu owokubiri ono ngambye akola ki ajja n'asaba Monday, Tuesday ne ku Friday overnight naye tasiiba tasiiba oba wasiiba
akoma saa 6 za misana nagamba Mukama naawe olaba embeera infani nalusazi I know yono kati nga ngono naye mu byonna byabakoze by the way abakendeddemu kati nga ono akendeera ekigere ekineneko. Kati Mwoyo Mutukuvu ng'ajja atuula mu space mu mubiri space evuddewo awo w'otunuulira eno bboto egenda ekwefaananiriza ng'amata naye si mata. Beba abantu agenda kubuulira enjiri yeefaananyiriza ng'eya Mukama naye nga si ya Mukama. Abantu ab'ensi kijja kubazibuwalira okukola ki okupima ono, naye Bayibuli ffe eba tuwooningako mu kigambo kye nti n'ono anagezaako okusumulula abasibe, asobola okujja n'ayimba mu maaso gaffe ne mulaba abakaaba abawoloma yayimbye bulungi, naye nga teri muntu n'ogu asumuluddwa okuva mu kuyimba kwe. Ajja kujja abuulire enjiri. Bayibuli egamba saba oweebwe, naye nga yeerabidde waliwo ekyawandiikibwa ekigamba olina okusaba according to the will of God. Ekyo n'akireka emabega n'abuuza naye olaba nti enjiri ye tekola ekyo oba okuweereza kwe bebano ono nga Mukama yamutumye okuweereza yonaganira ddala nawe excuse eya buli kika. Ono asoose, ono owookubiri yaweereza ng'akola ki ng'atenguwa. Weemulugunya ngenze ku street mbuulidde naye teri ampadde wadde 10 wabula Mukama nze sikulabanga naye era munaye kankola ate naakola atya gwe yantumye ono. Then ne tulina omuntu waffe asembayo I think oyiwe muki yone yeewaayo asiiba asoma Bayibuli wajja mu church ne babuulira ekigambo notisi taziwandiika kubika kitabo akibikkule lwadda mu church addayo waka nayita mu notisi n'addamu n'asaba mu kigambo kye naye mu kigambo n'agenda ku lusozi neyeeyawula n'anoonya Mukama neyennyikira mu Mwoyo Omutukuvu. Ono yakendeera yenna neeyambula amalala neeyambula obwenzi neeyambula buli kimu. Amen. N'asigala empty kati wamu amata. Imagine. It's okay. Kuba amata gaffe tegadde tegamala naye assume gabimbye paka wano kuba temuliimu kirala kyonna. Ono y'omuweereza eyafadda ewaayo, tagenda kugaana kuweereza, tagenda kuweereza nga yeemulugunya. Oba oli wabweru mu cupa yaffe mulimu mata mereere. In fact oli mbadde simunyweddeko naye wano wenywako singa mbadde munzikiza sisobola kutegeera nti nywedde out of cupa ya kooko. Omuntu omuweereza ajjuddwa Omwoyo Omutukuvu
otuuka ekiseera nga tokyalaba ye, olaba presence ya Mukama. Amen. So that is what the Holy Spirit does. Oyina okukakana, oyina okwetoolako, you have to decrease yourself, which automatically leaves room. Omwoyo Mutukuvu already abadde muggwe eyazuukiza Yesu okweyongera muggwe akole ebikulu n'ebinene n'ebyamaanyi. Kino tekisookedde ku ffe, tukirabye ku Yesu. Haleluya. Kyandikibwa kyayitirirwa Abaluumi 6:11. Nedda. I'm sorry, not seasonal naziwandiise ekiro. They are very jumbled. Nategedde ngenda buulira leero. They judge kiro. But ekyandikibwa abayigirizwa baali bagoba emizimu nga giganye okuvaawo. Matayo 17. Matayo 17. Olunyolo olw'omwenda. Yesu njagala otandikire nga Yesu ava ku lusozi waggulu. Olunyolo olw'omwenda. Bwe baali nga bakka ku lusozi, Yesu n'abalagira ng'agamba nti temubuulirako muntu bye mwolesebbwa okutuusa Omwana w'Omuntu lw'alimala okuzuukira mu bafu. Abayigirizwa be ne bamubuuza nga bagamba nti kale kiki ekigambye abawandiise nti Eriya kimugwanidde okusooka okujja? Nedda. Ngamba bwe baali bagoba omuzimu. 14. Yesu bwe batuuka eri ekibiina, omuntu n'ajja gy'ali n'amufukaamirira ng'agamba nti nedda. Wano Bayibuli wegamba omuzimu ogwo tegusobola genda except by fasting. Mukama wange osaasire omwana wange kubanga agwa ensimbu era zimubonyaabonya nnyo, kubanga emirundi mingi ng'agwa mu muliro era emirundi mingi mu mazzi. Namuleeta eri abayigirizwa abo ne batayinza kumuwonya. Yesu n'addamu n'agamba nti mmwe ab'emirembe egitakkiriza emikyamu, ndituusaawa okubeera nammwe, ndituusaawa okubagumiikiriza, mumundeetere wano. Yesu n'amuboggolera, dayimooni n'amuvaako, omulenzi n'awona okuva mu kaseera ako. Awo abayigirizwa ne bajja eri Yesu kyama ne bagamba nti kiki ekirobedde ffe okuyinza okumugoba? N'abagamba nti olw'okukkiriza kwammwe okuba okutono, kubanga ddala mbagamba nti singa mulina okukkiriza okwekanankana akabe ka Kaldaali, bwe muligamba olusozi luno nti vaawo genda wali, kale luligenda. So singa tewali kigambo kye muyinza olw'abirimu, naye kyokka ekyengeri eno tekiyinzika kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Amina. Ne Yesu kennyini mu bwakatonda bw'obungi yasabanga, yasiibanga ake decreasing, kuba Bayibuli egamba yali omubiri bye tuyitamu, naye Yesu yabiyitemu kuba naye yali ki mubiri. So yayinanga okusiiba n'asaba akendeeza okwagala kw'omubiri, Omwoyo Mutukuvu yeeyongere munda mu ye. Kyokolaba yasobola okugoba ogwo omuzimu, yali ava ku lusozi, yasobola okugoba ogwo omuzimu abayigirizwa bwe gwe baalemwa. So n'olwekyo tulaba bantu bangi, in fact buli muntu Mukama gwe yakozesa mu Bayibuli yayina okukendeera. Abraham yayina okukendeereza. Omanyi kyekitegeeza okugamba va mu nnyumba ya kitaawo, veewo nkutwale gy'ota